bano abasajja tugamba nti bagezi naye si bagezi. Tebamanyi na UVOT kyeki. Ebibuuzo ebyambuuziddwa bannange bano nga banzizaayo nzekka, mugenda kukozesa ki mu kalulu ka by election, which application, era ani agituulako. Ekibuuzo ekyokulala, bwe mubeera nga mukola vetting, lwaki temukozesa primaries naffe ne tuteekamuko ku bantu baffe kubanga tubaagala. Kakati ekibuuzo ekirala, naye basajjamu ab'ebyokulonda amagezi mugajjayo agafuna ba candidates ate ne bawangula nga temubatte mu kamyufu. They are not knowledgeable at all. Mu kyo waliyo abaana abamaze emyaka 2 n'ekitundu nga bali mu go down. Kubanga ffe batutadde mu kaseero kalala, naye mu go down omwana nga obawulya bakatikkiro bamaze emyaka 2 n'ekitundu. President, abantu abatukubye tebatukuba lwakuba tebaagala nnyo twagale kye tuliko. Batukuba kubanga tulina okukikolera ddala mu butuufu bwakyo. Ekyo ekinkubisizza. Wallahi Peter Laye mboka ebadde nkubiwe badde ngamba lwaki mukola nga abasaaga. Bemba musazeewo okukola parade mugikole nga parade. Naye temukola nga kifaanagana. Lwanyaga Alex Lovans ddala ggwe lyabakama w'eggwanga eriddako nti ye. Ddala onaakulya ebyokulonda nti ye. Kati eyongoba olumu abulwa ennaku eddamu okukuba. Kino kyekisinga okubaayo. Lwanyaga bakuba embooko nyingi naye bazikubira munda kubanga mu interrogation abaliyo banyankole. Wansi abakuumayo, they are northerners and the easterners. They are friendly to us. Wansi abakuumayo, ba northerners and the easterners. Abali eno waggulu bagamba nti batula mu office abakola interrogation. They are the bosses who are fighting for the regime to be. Abali eri wansi they are friendly era batulimu. N'abaana abange batulimu. Naye okuba kwabwe kuva ku musiwa nti bw'avaawo Museveni nabo bagenda. Kati balina okuba okola ekituufu. So kitukubisa kwe kubanga tukola ng'ebintu ebyokusaagamu. Mr. President, nga bakyatukuba olw'okuba ab'ebyokulonda batukutte wamu. Ekyankwasizza ennaku ne mpulira nga njagala okukaaba mu mutima wadde nabadde nkaaba. Kwe kubanga eno waliwo be tufiirira nga bafaanagana nga bali abatukuba nga batutunuulidde wano. Nga balinze kukwata kaadi bagende beegatte n'ebali okutwongezayo emyaka 10. I can tell you this, Mr. President, mu maaso g'omusajja omunyankole yaŋŋambye Lovans Alex Lwanyaga tonnabakola mbaga nti ye. Nga bwe tannabakola mbaga tubongedde emyaka emirala 10 nga tunnababbawa buyinza. Naye nga bwe tukola embaga ate bagala tukoze embaga. Therefore, they don't have any reason lwaki bakola ki batukuba. Naye nga bagenda okwanguya era tugaye waliwo bacandidates batugaye nti abo batuweere kaadi kubanga balungi. How dare you as a soldier oli mukunkuba kula ekyo kyenkola ate olina gw'oddamini ng'akwate kaadi y'ekibiina ky'otayagala. Therefore, for as long as I live, I will do the right thing. Kwanza natuuse ne neebuuza nti oba waliwo omuntu gwe twaggyako ssente oba gwe balowooza nti yatuwa ebyo twamuggyako ssente tugendera ezijulira. Not at all. Batubuuza lwaki tuli bagezi naye obugezi nga tunabukozesa kimala kukyusa gavumenti. Ekisemberayo ddala mwenna abakuŋŋaanya bali wano abatulaba nga tumulowooza nti tuli mu bifo ebyenjawulo era by'amaanyi nga mutugamba oyo w'amaanyi oyo w'amaanyi naye bino byetuyiseemu era bitufuula ab'amaanyi mutusaasire busaasizi naye tulina obbibeera. Secretary General, Mr. President, we cannot be leaders that decide for the cards of the leaders abagenda okuba abafulaga bayana abasigadde nga batuwana bafamily members bange bamaama ababadde wano. Ngaye munkubira essimu nga mugamba Kyagulanyi yatwagala n'atuwa obuvunaanyizibwa obugaba kaadi n'ebyo ebizze mbiyitiddemu they are job hazards. Nze siina gwe nnenya, siina wadde president waddaani kuba nasalawo nzekka. Ekizibu kyokka kye ndabyeyo it is banoonya ani ya convincing okuyingira ky'olimu. Who convinced you? Ani ya convincing? For as long as you stick to your ground,
nti nja kwagala kwange nakusalawo kwange ebisigadde babyakubuulirira. So mukulu wa Iswa mwebale mwenna amazima tufadde batuleeterako ku buntu nga mutuweereza mukulu Alop Joel Senyonyi olunaku lw'oyogera lwennyini ng'osoma amannya gaffe baatuleetera ne batulaga nti baboogeddeko ekitegeeza mwe mulira njawulo era amanya nti tuli ba commissiona embooko ne zikendeerako si bwe kyali ne zikendeerako kubanga batandika okugamba oyo commissiona mukwate bulungi mu gavumenti eddako tuyinza omusangayo. People power weyafunze nkimanyi ku malaalo gaffe ag'ewaka ag'obikubikojja bonna ababadde bafa tiketi ya NUP teri wano ku kitebe tiketi eri ku ground mukalula kale akagwa twali tunoonya buli omu ali awo naye kaaka twagala abantu abali ki reliable kitegeeza ki ekyokubiri abali capable abalina ki kubanga tetwalina budde obukola vetting properly kyovola twamaliriza nga tulina bakagabo bafinito n'abalala bangi nnyo naye ku luno twagala making sure nti abantu betulina bali reliable ate bali capable si kuba nti just oli available ekyo mugende mukikole era naawe bw'oba oli wano nga wabula ku bantu njagala kukakasa okyalinayo chance emyezi nga giigyo ogenda ne weetereza kubanga abamu bagenda ne bava ku bantu ne babivaako era kakati people power era ennaku zino mbeerawo nendaba abakansala zaamu nengamba nasembayo kumulaba mu 2021 ng'amaze emyaka gino gyonna nga talabika wantu wonna abamu batandise n'okukola activities nobeera oli awo ng'oscrollinga n'osanga oli bulijjo nno kansala waffe naye kansubiremu abali mu kukola ebyo temwagala ate kubikola mu myezi gino balonda era muddemu mudduke mubule ku bantu abalonzi gye bali ate abalonzi bagezi ate bakambwe nnyo kitegeeza kyekyo nti ground yegenda okuditamininga byonna byonna bw'oba omanyi nti wayonoona nnyo genda eri abalonzi wetonde ate ekirala tewetonda mu bigambo okusingira ddala mu bikolwa osobola otya okubeera omukulembeze wa NUP ng'otya okwambala beret ng'otya okwambala nkofiira za NUP era buno bonna lukoola si abantu bakulinze era nze ndi sure 100% nti ogenda kubeerawo olw'abantu bo ebbanga lyonna lyonna n'abakulembeze abalala ekolu yange baali batugamba nti waliwo abakulembeze baffe abamu abatambula ne beret mu nsawo babeerawo n'asanga SG naye bw'abeera mu birala nga tayagala ku-identifyinga ne NUP so basebo ne banyabo olina okubeera wa NUP ku makya olina okubeera wa NUP mutuntu olina okubeera wa NUP akawungeezi olina okubeera wa NUP ekiro tetwagala bakulembeza abafere ota wano ne weegonza n'olaga oli wa NUP ate nodda eri n'okola ebintu ebitategerekeka bwebuzibu obwo people power bwebuzibu obwo twafuna mumujjukira bawompito eyali wano mu kugaba kaadi zaffe n'owulira nti bali bafuuse bakansala ba NUP ne batuuka mu kanso ate ne balondowa NRM nga sipiika kakati people power n'olwekyo bwebaka bwange obwo nti this time tetugenda kulonda just omuntu kuba ali available twagala abantu abali reliable twagala abantu abali capable abantu people power abantu abagenda okukolera abantu abagenda kubeererawo ekibiina abantu abagenda kubeererawo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu kitebe kya NUP Makerere Kavule woofiisi zino zemulaba abasajja bazirumbye ne bazoonoona ne bazikubakuba
ne babba buli kimu ne bayonoona buli kimu TV ne bazaasayasa naye zonna byazzeewo dda kino kye bayita NUP kyazze buli kimu weekiri oyinza nolowooza tebayonoonye kamera zonna weeziri zazzeewo buli kimu kyazzeewo tewali kitaliiwo kale kwegamba His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwebaza taata we bali kubeererawo kibiina ebintu ne babitwala mu ddakiika byazzeewo dda ali kunzijjako taata ali baani ali bamwana waani laba ofiisi we zinyirira kantuule maama ndi waka laba ofiisi kantuule nga wenjagala gwe kirumye yette ntudde ku kitebe ky'NUP afe oba afa ndi ku kitebe ky'NUP laba zino zonna ofiisi bazibye ne bayonoona buli kimu naye laba wanyirira oyinza nolowooza tebannakubawo byonna babizizzaawo dda kibayita Kyagulanyi Ssentamu Eke Bobi Wine His Excellency the President teri agambayo yo Kunga na Lukola kunga everyone kunga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amanya gange nze Magala Umar of Kawempe Kunga mbelewe kunga kanyenya kunga komamboga kunga kazabola kunga banange ba foot soldiers teams zaffe mwena munzikirize mbategeeze ekintu kino nti bino bye tulimu bya ddala Nalukola ye MP waffe wa Kawempe North bana era mbasaba n'obuwombeefu bungi nnyo bakama baffe abalonzi baffe aba Kawempe North tulonde Nalukola ng'ennaku z'omwezi 13 mbasaba tulonde ne Mama Husna wa kansala bwa Kazo Angola ebirala tujja byogera mu constituency. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omutima gwange kuvanga ni mwana muto sikagalanga kwaka akasajja era lunaku lumu kaali kayitawo nga kagendeye ekisozi nga kali mu mmotoka ne nkutama wansi ne nkakunamira jjajja yankube nangamba babako kuba masasi nga ni mwana muto okumanya nze sikagalangako ate kabbaneta kanyanja kojja wange ekisozi eyo ekitundu ne kalitwala kojja wange yalina ettaka ekisozi eyo Nakakunamira nga ndi muto nalina emyaka gyange gyalinga 8 ku 9. Guwa mukuba ekisiraani kati ekimu. Ejja katambulira kate kakufa bubi. Bwegamya akasajja nze sikaagalangako mu bulamu bwange. Wano mu lutalo Nadduli yagenda n'akaleeta ewa jjajjange. Nadduli bwe akatwala ewa jjajjange ne jjajjange ne kamutwala mu lutalo jjajjange teyadda. Jjajja wange weeruweeru. Nadduli yaleeta Museveni Nadduli yaleeta akasajja ke wa jjajjange ne bagenda mu lutalo. Era Nadduli yali yereetaleetayo waffe. Ne tumugoba nunga Nadduli toddanga wano. Nga yereeta waffe olw'okuba yajjanga ne Museveni ako kaasulako mu nju y'ejjajjange. Olaba kali ako ku mmere ya jjajjange olaba ye n'ensaawa nze natandika tukanoonyeza emmundu ekakukwanga amatama n'obwoko kadde obukajjudde kasita beera bulungi buli yafunde buli yawasa Omunyarwanda ogenda kuloza ku bulumi bw'entaana olaba Munyarwanda atta bubi atalina jambi yagula atalina ffumu gula asobola okugula akasaale ng'olinawo okajjagula essaawa yeeno asinika ebinyongo bitwalanga ebyokusaaga. His Excellency ayogeddeko nagenza okuteeka wali ebintu bye nabadde nnyongedde okufuna okuva ku Mpoma Satellite ne mu mikozesa gyonna. President akisinyizaako wali katono nti yasanze ebyawongo mu ofiisi ye. Kino kyekyaliwo oluvannyuma lw'okusalako ebitebe byonna. Ndudde nga mbaleetera secretariat z'obulogo wakati wa Museveni ne mutabani we ekintu kye balwana nakyo. Ng'omusawo abagamba waliwo ekintu kye balina okwambula ku Kyagulanyi ng'omuntu. Bakimwambuleko bakyambaze Muhoozi. Mu ngeri eri gye nabagamba ey'omwambaza nti Uganda yamurejectinga, up to now Uganda yamurejectinga. Omwoyo gwa Uganda gwe baagala omwambaza bagwambule ku Nuupu ne ku Kyagulanyi Ssentamu bagwambaze Muhoozi.
obusamize bukyagenda mu maaso n'ennaku ezo mbadde mbagamba nti sagala bigendamu nnyo ebyo ebyobusamize nga sagala biwa budde naye bibino ebiriwo ebirala ebyabaddemu ng'ovudde ku biri kubanga waliwo ebiri political waliwo ebiri watu waliwo ebiri mu ngeri zonna naye waliwo n'ebiri spiritual oluvannyuma lw'okusalako ebitebe byonna Muhoozi yagenda eka Mwokya era n'akolayo bye yakolayo era ye yennyini n'ajja n'ayingira ku kitebe kya Nuupu n'ayingira mu ofiisi ya pulezidenti mwennyini era mwe yakolera emikolo pulezidenti nga bw'akyogedde era nagenza okiteekawo wali pulezidenti nga inti agiyina byonna nga yabitegedde era ng'abimanyi. Muhoozi yayingira n'ayambulamu engoye ze zonna n'asigala bwereere n'akola emikolo mu ofiisi ya pulezidenti okutwala ekiri mu ofiisi eyo n'atuula ne mu ntebe ya pulezidenti. Mujjukira nga Tikyalumbi yatugamba nti oyo omwana yatuula ku Namulondo ya Kabaka. Mujjukira nti Tikyalumbi yatugamba nti omwana oyo yatuula ku Namulondo ya Kabaka. Ate volume ebadde ki? Abalala nga bawulira. Tereza volume yo. Now, yakoze ebyawongo n'akola ebyobusezi n'ebyobulogo balina kye baagala okujja waawo okukitwala. Ebimu byabadde nga byakwerinda ebirala byaki nga bolabye bwe babadde bataddeyo gundi ez'enjawulo okumuketta n'okumanya biki bye boogera biki bye bakola n'ebirala bingi kubanga babadde bagamba balowooza era bagamba nti Mpoma satellite eri ku kitebe kya Nuupu weeyimirira n'eketta nebba ebyama bya gavumenti e Nakasero n'Entebbe mbu His Excellency Kyagulanyi n'abituwa kati ffe ne tubyogera nga ye yabituwadde. So kyovula banga bakutudde ne banoonya eno kuba ekintu kya information kibatuddemu tebamanyi wa weeyita.